si kirungi muntu kubanga olina ekirabo naye n'otamanya mikutu Katonda gye yakutegekera gy'oliyitamu okufuna ssente. Era omuntu singa ozuula ekirabo kyo n'obusobozi bwo naye n'otamanya mikutu Katonda gye yalambikira ddala mw'olijja ssente, osobola okumaliriza obulamu bw'ensi eno ng'olemereddwa. Mu Bayibuli mulimu omusajja omutuukirivu eyali ow'amaanyi, amannya ge ayitibwa Laazaalo, eyalina obulamu obw'omwoyo nga enkolagana ye ne Katonda simbi. Naye olw'okuba teyalina ssente, Laazaalo talina muntu gwe yakomako newankubadde okukyusa obulamu bw'abantu abaali bamwetoolodde. Mukyala we, abaana be, baganda be ne baliraanwa be, obulamu bwa Laazaalo tebwababeerera kyakulabirako kirungi newankubadde teyalina kibi kimunenyezebwa, naye obutabaabwe na ssente bwamuziyiza okugasa abantu b'omulembe gwe. Omunonya mpuliriza nkulamusizaako nnyo. Basaamu nnyo ekitiibwa abagoberezi b'akanyomero kaffe kano zuula obusobozi bwo otegeera obugagga bwo. Era akanyomero kano seerabira bajjukiza katuusibwako bannaffe aba Sero Company, abakozi b'amajaani agawooma ennyo ne kaawa asinga okuba ow'omugaso omubiri gw'obulamu bw'omuntu. Bw'obanga wali agadde products zaabwe zitundibwa mu supermarket zonna mu ggwanga ne ku maduuka ag'enjawulo. Mpitibwa tumusiime Joseph Prosper omuweerezaawo, era ayogera ebigambo ebiyamba obulamu bwo okwekkiririzaamu n'okuzuula omuwendo gw'obulamu bwo. Olwangenda kwogera ku nsonga ya ssente oba obugagga, ekimu ku bintu abantu b'omulembe gwaffe naddala abakristaayo kye balaba mu ngeri y'olusaagosaago ze ssente, era bangi balowooleza ddala nti ssente si kintu kya nsonga nnyo, omuntu kyalina okussaako nnyo essira. N'abamu bambi bayima ku byawandiikibwa Bayibuli byeyogera nti okwagala ebintu kye kikolo ky'ebibi byonna. Ekyo nno kituufu, sikyandibadde kirungi muntu yenna ayagala osikira obulamu obutaggwaawo okubanga ssente zaafuuka Katonda gy'ali. Naye ate era tekijjaawo mazima nti ssente tuzeetaaga nga tukyali mu bulamu bw'ensi eno, nga tukyayambadde omubiri twetaagira ddala okubeera ne ssente. Newankubadde nga ssente n'ebintu si gwe muwendo gw'obulamu bw'omuntu gwennyini, wabula omuntu alina obusobozi bw'aba nga talina ssente kisobokera ddala okuziyizibwa okwolesa omuwendo gw'obulamu bwe eri omulembe gwe. Olw'okuba omuwendo gw'obulamu bw'omuntu gulabikira mu kutwalira bantu busobozi bwe n'agonjoola ebyetaago byabwe, obutabeera na ssente oba ebikozesebwa kiziyiza bannabitone bangi okwolesa obusobozi bwabwe ne batuuka kufa nga tebalina ategedde busobozi bwabwe. Mu Bayibuli mu kitabo ky'Omubuulizi essuula ey'omwenda olunyolo 14-16 mulimu omusajja eyalokola ekibuga olw'amagezi ge, wabula olw'obwavu tewali muntu yamujjukira wadde okumulowoozaako. Bw'oba muntu ayagala okubeera ow'omugaso mu mulembe gwo, ekigambo okunoonya ssente teweetaaga kukitwala mu ngeri ya lusaagosaago, naddala mu mulembe gwaffe guno ogwa tekinologiya. Abantu bakirowooleza ddala nti omuntu atalina ssente tasobola kubanga alina obusobozi obugatta omuwendo ku bulamu bwabwe. Obugagga oba ssente kikozesebwa kinene ekisobozesa ddala omuntu eyeezuula okwanguyirwa okutuukiriza ekyamutondesa okubeera, kubanga ssente n'ebintu bikozesebwa ebiyamba omuntu okwanguyirwa mu lugendo lw'okutuukirizibwa kwe ku nsi. Ekimu ku bintu ebyakatyabaga si bwavu, wabula okufuna ssente oba ebintu naye nga totegedde kigendererwa kya bulamu bwo ku nsi, kubanga obugagga bwo bwennyini bukufuukira ekintu ekikuviirako okufa amangu n'okubeera omulabe w'obulamu bwo gwe kennyini, kubanga atamanyi kigendererwa kya bulamu bwe ku nsi kimwanguyirwa ssente okumujja ku mulamwa. Mu nsi muno kyandibadde kirungi omuntu okubeera ne ssente ezimumala okwetuusaako ebintu bye yeetaaga mu bulamu bwe, naye ate ekisinga obulungi kwe kufuna ssente ng'otegeeredde ddala omulimu omutuufu lwaki wajja ku nsi. Ssente muddu mulungi naye ate mukama mubi, kubanga ziviiriddeko bangi okufa amangu nga tebandifudde. Naye bw'abaawo ensonga ennyangu esobola okwonoona omuntu afunye ssente, kwe kuzifuna naye nga tamanyi lwaki yajja ku nsi era na lwaki azifunye. Buli muntu bwe yali ajja ku nsi kuno, Mukama yamutondera omulimu gw'alikola n'obusobozi mwalisobozesa n'obusobozi obulimusobozesa okukola omulimu ogwo, n'emikutu mwalifuna obugabirizi oba ssente obulimuwagira okusobola okukola omulimu gwe gwe yatonderwa okukola. Singa omuntu tamanya kigendererwa kya bulamu bwe, ayinza obutamanya na mikutu gya bugabirizi bwe. N'olwekyo kitegeeza omuntu anaatambulira mu magenda g'obulamu bwe kimugwanira okumanya ekigendererwa eky'okutondebwa kwe n'omulimu gw'alina okukola ogunaavaamu ssente ezinaamugabirira okulanza ekirabo kye eri abantu. Si kirungi muntu kubanga olina ekirabo naye n'otamanya mikutu Katonda gye yakutegekera gy'oliyitamu okufuna ssente. Era omuntu singa ozuula ekirabo kyo n'obusobozi bwo naye n'otamanya mikutu Katonda
gye yalambikira ddala mw'olijja ssente osobola okumaliriza obulamu bw'ensi eno ng'olemereddwa. Mu Bayibuli mulimu omusajja omutuukirivu eyali ow'amaanyi amannya ge ayitibwa Laazaalo eyalina obulamu obw'omwoyo nga enkolagana ye ne Katonda simbi, naye olw'okuba teyalina ssente Laazaalo talina muntu gwe yakomako newankubadde okukyusa obulamu bw'abantu abaali bamwetoolodde. Mukyala we, abaana be, baganda be ne baliraanwa be, obulamu bwa Laazaalo tebwababeerera kyakulabirako kirungi newankubadde teyalina kibi kimunenyezebwa, naye obutabaabwe na ssente bwamuziyiza okugasa abantu b'omulembe gwe. Olwaleero gwawulira ebigambo bino, ebbanja likujjidde ggwe nga ssekinnoomu okutuula mu biseera bino ebya karantini, okutandika okukola okunoonyereza n'okwebuuza eri Katonda ng'onoonya empenda zennyini Katonda ze yalambikira obulamu bwo mw'olijja obugabirizi obuli kuyamba okutuukiriza amagenda go mu nsi eno. Era nnyongera okuzigirira ekitabo Omuwendo gw'Obulamu omuwandiikiddwa ebigambo eby'ensonga ebiyamba obulamu bw'omuntu okwezuula n'okutegeera omuwendo gw'amagenda ge, kyokka si ekyo kyokka naye n'okutegeerera ddala empenda zennyini Katonda ze yalambikira obulamu bwa buli muntu mwagenda okujja ssente zinaamuyamba okugabirira ekirabo kye okusobola okutuuka ku bantu abakyetaaga. Tokkiriza kubeera mu bulamu ng'oli mwavu, kubanga obwavu mulabe yennyini aziyiza ekirabo ky'omuntu okuvaayo. Kibi nnyo mu bulamu bw'ensi eno n'abaana b'ozadde okutuuka okuba ng'ovudde mu nsi nga tebakwenyumiririzaamu. Mpitibwa Tumusiime Joseph Prosper agabana ebigambo ebikuyamba okwekkiririzaamu. Bw'oba alyetaze okufuna ekitabo kyaffe kino Omuwendo gw'Obulamu osobola okunkubira ku nnamba yange 0757 ku mutwalo gumu gwokka tuba tukikutuusaako awo wennyini w'oli kasita oba ng'oli mu kibuga Kampala. Kyokka ate era nkulagirira ku dduuka lye bayita Enjoy Christian Bookshop erisangibwa e Wandegeya, era ebitabo byaffe bibeerawo. Kyokka ate era osobola okufuna obubaka bwaffe buno ku Facebook page yaffe bagiyita Zuulo eri mannya ga Zuulo Obusobozi Bwo, ne ku YouTube channel yaffe era mannya ge gamu Zuulo Obusobozi Bwo. Kyokka ate era tusobola okwogerezeganya nze naawe okuyita ku WhatsApp namba yange 0757 Zuulo Obusobozi Bwo otegeera obugagga bwo.